Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula n'omukuto gwa Red Zone TV. Kakati waliwo wano breaking news era nnyinza okugamba nti wano gyawunyedda abamu ku bantu NEMA be yasendedde amayumba gaabwe abazze balaajana nti balina endagaano balina ebyapa okuva mu kitongole ky'ettaka ekya Buganda ekimanyiddwa nga Buganda Land Board nga bano bafuna ebyapa byabwe nga biraga ettaka lye baliko lya Buganda, ttaka lya Kabaka era batuufu okuba nga babeera mu kifo kino. Kati we twogerera nga Buganda Land Board oba Obwakabaka bwa Buganda bulabika nga bubeeganye era nga teweewuunya nnyo okulaba ng'embeera eyongedde kubeera ng'esajjuka. Ekiwandiiko ekifulumidde ku mutimbagano gwa Obwakabaka oba Buganda Kingdom kino kyengedde okuba nga nkusomeramu nga kiraga nti bannange ffe mutusonyiwe newankubadde twabawa ebyapa ebyo newankubadde mulina obwannannyini ku ttaka ffe nedda bannange obwannannyini obusembayo buli mu kitongole kya NEMA National Environment Management Authority. Ekitongole ekya NEMA kyekivunaanyizibwa ku ttaka lyammwe newankubadde nti ffe twabawa obwannannyini oba twabawa ekyapa. Njagala owulirize, newankubadde twabawa ebyapa si kyekiraga obwannannyini nti newankubadde twabawa obwannannyini NEMA yeyina obwannannyini obwenkomeredde. Ndowooza osiba musobya okugamba nti n'emmengo ebavuddemu kubanga wulira ekiwandiiko kino kyengenda okusomera kiteekeddwa ku mukutu oguli official ogwa Buganda Kingdom nga guno gulina ne blue tick mu ddakiika wenkoledde eggulire lino mu ddakiika 3 we bakoledde ensonga eno nga bagamba nti ffe tetulina bwannannyini bwankomeredde. Era wulira ekiwandiiko kino engeri gye kigendamu, njagala nkikusomera empolampola. Kiri mu Luganda, kigamba bwe kiti ky'Obwakabaka bwa Buganda mu bracket Buganda Kingdom ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 bagamba batya bakiwadde omutwe gugamba nti ekiwandiiko ky'amawulire Obwakabaka bukitegeddeko nti ekitongole kya NEMA National Environment Management Authority ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kiri mu kikwekweto ekimenya ennyumba ezigambibwa nti zazimbibwa mu ntobazi mu bukyamu. Uliriza wano ba Buganda beeboogera, ennyumba ezimu ku zino zazimbibwa ku ttaka ly'Obwakabaka era nga abantu abamu basenze ku ttaka ly'Obwakabaka lino. Uliriza bulungi, wano bagambye nti ennyumba ezimu ku zino zazimbibwa ku ttaka ly'Obwakabaka era nga abantu abamu basenze ku ttaka ly'Obwakabaka lino eryogerwako lino ettaka ly'omu Lubigi e Nansana. Ekitongole ekya NEMA nga kiyambibwako Uganda Police bye bali mu kumenya okulaba nga ate basengula abantu bano okubajja ku ttaka eryo. Ndi mu kiwandiiko ekiteekeddwa ku mukutu ogwa Buganda Kingdom nga guno omukutu guli official, kitegeeza egguli ery'enkuwa nalyo liri official era likakasiddwa nti ye statement eva mu Buganda bweti bwe boogedde ku nsonga y'abakoneddwa amayumba gaabwe mu Lubigi. Wuliriza bagenze maaso nga bagamba bwe bati Obwakabaka butegeeza buli omu nti akawaayiro aka4 ak'etteeka ly'ettaka kategeeza nti yadde oyinza okuba nannyini ku ttaka oba ekibanja. Wuliriza nno nti Obwakabaka butegeeza buli muntu yenna nti akawaayiro aka4 ak'etteeka ly'ettaka kategeeza nti yadde oyinza okuba n'obwannannyini oyinza okuba nannyini ku ttaka oba ku kibanja, naye bwekuba kuliko olutobazi oba nga kuliko ekibira, ekitongole kya NEMA National Environment Management Authority oba NFA National Forest Authority kyekivunaanyizibwa ku nkozesa gy'okozesaamu ettaka lino. Wano otegeddewo bulungi nnyo, bagamba nti ne bw'oba olina obwannannyini ku ttaka nga be bakuwa n'ekyapa naye ettaka eryo kasaliba nga lisangibwako ekibira era nga lisangibwako olutobazi, nti aba NEMA oba ab'ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku bibira ekimanyiddwa nga National Forestry Authority be bavunaanyizibwa ku ngeri gy'okozesaamu ettaka eryo. Kati nno wano nga sinakwongerayo mu kiwandiiko kino nze we neebuuliza, kati gwe lwaki ompa ekyapa ewantu w'omanyi nti NEMA yevunaanyizibwako oba wantu w'omanyi nti waliwo olutobazi oba w'omanyi nti waliwo ekibira? Nze mbadde ndowooza nti ewantu waba nga waliwo ekibira oba nga waliwo olutobazi nange kennyini sikkirizibwa kubeera nga nfuna ekiwandiiko kyonna oba ekyapa kyonna nga kiraga nti nze nannyiniwo, ng'ate okimanyi waliwo olutobazi
obanga waliwo ekibira. Ekitongole oba obwakabaka bwa Buganda bwe buli mu kubanga buwa ensonga eno bagambye ne bw'obanga olina obwannannyini ku ttaka oba ekibanja naye kasita kubanga kuliko ekibira obanga kuliko olutobazi, ebitongole bino bibiri okuli ekya NEMA n'ekitongole kya NFA byebivunaanyizibwa ku ngeri kiggwe nannyini ttaka eryo gy'olina okubanga olikozesaamu. Naye wano waliwo ekibuuzo kinene nnyo, naye kansooke nkumalireyo ekiwandiiko kino. Ekiwandiiko bagenze maaso nga bagamba nti kino kitegeeza nti abantu bonna abalina ebibanja n'ebyapa ku ttaka ly'Obwakabaka oba eby'obwannannyini mu bitundu ebyo, ennambika n'enkozesa erina kuva mu NEMA. Okitegedde mu abali mu Lubigi nti ne bw'oba olina ekyapa, ne bw'oba olina endagaano ekukkiriza okubeera nannyini ku ttaka eryo, obuyinza oba olukusa olw'enkomeredde luva mu NEMA oba ennambika n'enkozesa erina kuva mu NEMA. Nti abannema be balina okubuulira bw'olikozesaamu, be balina okukulagirira oba okulambika butya buyinza okweyambisaamu ettaka lyo. Kati awo nawo tujja kwongera tubeere nga ate tutegeerawo. Red Zone TV kwoli ekiwandiiko kikyagenda mu maaso. Bongeddeko nga bagamba bwe bati tusaba bannaffe aba NEMA babeere beegendereza nnyo ate era basunsule bulungi n'okulambika abantu mu nkozesa gye bayinza okukozesa ebibanja byabwe mu bitundu eby'entobazi, abantu baleme kufiirwa bintu byabwe. Kati ate wano mu statement esembyeyo ne Buganda Kingdom nayo ezze ng'eringa etegeeza nti aba NEMA abantu mwali luddawa nga bazimba, kubanga mmwe mulina obbalambika n'obbalaga engeri gye balina okukozesaamu ebibanja ebyo, naye temwabalambika temwabalaga ne bazimba, naye ate bamaze okuzimba muzze mumenye. Nassaako omukono Israeli Kazibwe Kitooke, minisita w'amawulire, okukunga era omwogezi w'Obwakabaka yataddeko omukono ku kiwandiiko kino ekiri official ekirabikidde ku mukutu ogwa Buganda Kingdom nga guno guli official era nga guliko ne blue tick. Kakati nze wano wendijje ne ngamba kankikusaasaanyizeeko. Oyinza okuba oli mu Lubigi ng'okyalaajanira Buganda Kingdom, Buganda Land Board ebeerenge okuyamba. Ndowooza otegedde bulungi ekiwandiiko kye bataddeyo kye kitegeeza gy'oli ggwe abeera mu Lubigi. Wuliriza wano nze wenzijje ensonga enkulu mu kiwandiiko kino. Bano baba bagamba nti obwannannyini ne bw'obanga obulina wabula ennambika n'enkozesa eva mu kitongole kya NEMA, era nti singa oba oguze ettaka n'ofuna ekyapa ku ttaka oba ekibanja ng'ettaka lya Bwakabaka, nti era NFA National Forest Authority ne NEMA be bavunaanyizibwa ku ttaka eryo. Kati nze wano wenzijja ekibuuzo, lwaki oba ompa ekyapa ng'okimanya ettaka bwe liba liriko olutobazi wandibadde tolitunda obanga toliteeka katale obanga tiribeera mwaga amataka gokkirizibwa oba gwe wandibadde onguza nandibadde sigulaawo. Bw'obanga wakkiriza naawe ompa ekyapa ku ttaka eririko olutobazi, naawe oba olina okubaako ebibuuzo by'oddamu. Red Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera bina gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Tuwuliziganye mu updates eziddako, naye nga ab'omu Lubigi ka message keeka akavudde Mmengo. Mwalabye omukyala ono nga ye chairperson w'omu Lubigi eyabadde akaaba amaziga namubawadde ng'alaajana ng'agamba nti bannange aba Buganda Land Board ow'ekitiibwa Katikkiro munnyambeko, abantu wano baafuna ebiwandiiko okuva gye muli, naye kati ate essaawa zino mubandekedde ngenda kukola ntya. Kakati n'ekiwandiiko ekivudde mu Bwakabaka bwe kityo bwe kirabise. Webale kubanga okyagoberera, tuwuliziganye mu updates eziddako.